Kadongo Kamu institution y'amaanyi e Buganda. Era ndowooza kye kitongole eky'obwannakyewa ebimu ku bisinza okukolera Obuganda nga tebikolera musaala. Mu Kadongo Kamu oyo omulaba tukyakuumiddemu ennono. Mu Kadongo Kamu tukyakuumiddemu oluganda olutuufu. Mu Kadongo Kamu tukyakuumiddemu ak'obuntu. Kadongo Kamu ssomero. Omuyimbi wa Kadongo Kamu oba lubaawo bakusomako. Kadongo Kamu Parliament eteesa. Oba osanga osobola okumujeregerako mu regions endala. Naye toyinza kujerega Kadongo Kamu e Buganda ne Busoga. Oba osanga osobola okumujeregerako mu district endala. Naye tosobola kujeregera Kadongo Kamu Masaka. Kubanga ng'oggyeko Ben Kiwanuka, Masaka temulinayo biggest export esinga Hamani basudde. Buli ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omusanvu tubayitako mu nnyendo nga tugenda e Bubondo okujjukira Hamani basudde. Masaka yali abaddemu abagagga bakamulu bani bannabyabufuzi ab'amaanyi birekeraawo Mathayasi Nsubuga birekeraawo bani ababadde ab'amaanyi naye gye mwabaziika ne bw'oba waziika wakomako olwo okugendayo tewaddayo. Naye buli nnaku z'omwezi 11 tukuyitako nga tugenda kulamaga ew'abasudde okumubuuzaako oba okumusabira. Kyokka ate abo obalabira mu kikungo. Ne maama w'abasudde n'olunaku olwaleero akyanywa sukaali. Ku lw'emirimu mutabani we gye yaleka egikyajjukirwa. Maama wa Hamani basudde namubuuzaako lunaku lumu, maama kasukaali oba nako? Naŋŋamba ne bwe mba sigalina basudde aleeta. Tetusobola kumala wiiki nga tetufunye bagenyi bawera 5 oba 6 nga bazze kubuuza ku munnaabwe basudde. Abamu baba baali mitala w'amayanja nga tebaziika. Abamu baba baana bato bakuze bukuzi nga kye bajje bamutegeera ne beegomba okutuuka ku we yaziikibwa e Masaka awo. Ani akyaza abantu okusinga basudde? Oba osanga eyali badde abakyaza yali badde Ben Senga yaliko effiire. Naye ate era still n'abaaligenze wa Ben baaligenzeeyo kubaako bye beenoonyeza kubalaba. Omuntu agende w'abasudde nga talina kyasuubira, talina kapito gwanoonya mu kugenda w'abasudde ku kijja, talina. Ng'agenzeeyo lwa mukwano. Ng'oli ku Kadongo Kamu ojerega omwali basudde, omwali Toofa, oba osanga waalijereze Walukagga ng'omuntu. Oba osanga waalijereze Walukagga bwe kiba nga kyakutisse kyakujerega ng'omuntu ate neetagwanidde kujeregebwa kubanga ewatuula basudde Walukagga gwanotuulawo. Ewatuulanga Stone Kasozi Walukagga gwanotuulawo naye teetagwana kujeregebwa. Naye bw'oba wasazeewo kumujerega tewaalijereze eddiba, tewaali sibaziru mu Kadongo Kamu n'ovuma. Kubanga Mathayasi Mpuuga Nsamba basudde gwenjogerako yafa 11 ogw'omusanvu omwaka 1997 olunaku lwali lwakuna. Nena kati akyali mboozi. Mathayasi Mpuuga Nsamba katugambe mu budde obwo gwe wafa senga okyajjukirwa. Era abaaliwo mu budde obwo abaali ab'amaanyi abaafa mu gw'E97 bameka bw'okyajjukira. Toddangamu okujerega Kadongo Kamu naddala awo e Masaka kubanga mwojeregera Kadongo Kamu ebitundu 9 ku buli 100 bakulidde Kadongo Kamu aba bagenda okukulonda. Actually ebitundu 10 ku buli 100 awo wooyimiridde bategeera Kadongo Kamu. Kati ebirala byonna bikole zannye ebyobufuzi byo ne tosaatuukira mu institution yaffe. This is our institution ekuumye Obuganda, ekuumye ennono, esomesezza
esabika then tuve kadonkamu tugende kuki kunkudi yaliri pazo abaana lwaki oba discouraginga okujja amaaso gaabwe kadongokamu batwale ku nnyimba eziwemula nasanga obuzibu sizze nno kwogera nze ku lwa byabufuzi lwa kadonkamu nasanga obuzibu nze muzungu David walinga gayi bamuyitanga Kawooya omwami oyo Kawooya David walinga omulala bamuyitanga Kajubi omuseenene ne Simati Mugenyi Kiwuwa okusika abaana bano tubatunuze kadonkamu nti mulina kye musubwa okujja kadonkamu ku mpewo gye bamumira obudde ne tumuleeta ku internet era leero osanga omwana ng'atudde mu challenge ya Paulo kale nno bwe nti onkwagala bw'omu teri gwe nayita nkwebuuzeeko okusalawo kwange kwabweba ng'abaana baddamu ennyimba za kadonkamu era ne tutuula ne bakulu bannange ne tusanyuka ne bagamba maaka gyali musanyufu bwe yavaawo twali tulowooza kadonkamu aweddewo ne mulabe ekkubo lye twakwata bwe lituyambye kale baana bato tumaze bayingizaamu kadonkamu bakkiriza nti bino bitunyumira naye abasajja bano bayinanga hidden meaning bayinanga ensonga ze balambika mu butuufu nga zitukwatako ng'abavubuka era atayigira mu kadongokamu nga kadongokamu terisobola kubeera ssomero erikuyigiriza bwe biba eby'obufumbo bwe biba ebyensi okuwa abantu ekitiibwa gwani agenda okukuyigiriza kadongokamu oyo gw'ovuma Mathas Walukagga kadonkamu yasomesa abaana ba generation eno amannya gannyinimu Walukagga amaze emyaka 18 nga buli luyimba lwakola asiibula agulumiza maanyi gannyinimu Ssaabasajja Kabaka ddala newankubadde kwagala kujeregiriza Walukagga yagwanidde okujeregebwa Mathayas Mpuuga Nsamba tewali abeera waali nga tayagala kweyongerayo waddako naddala ng'okyali mwana gye ogenda mu 5 oba okyali muto ensonga lwaki Walukagga teyawemula ensonga lwaki Walukagga yasomesa ensonga lwaki Walukagga yalyowa nti akaseera bwe kalituuka ng'asusse okuvaako awo oba okusuumukako awo asukkewo alibe ayisa mukka mu kiseero kubanga wano yayooyootawo bulungi tewali kimuziyiza kwambuka wayooyoota bulungi gwe woobadde okolera oba wetukuyitira naggwano gwe wabbawo bubbi ssente wetukuyitira naggwano waganzawo buganza bakaabasajja wetukuyitira naggwano toyina kyamanyi kyokoledde okusinga Walukagga then ki ekikuvumya Walukagga oba ki ekikuvumya kadongokamu ng'owa kadonkamu bwe yali mu kadonkamu we yakola bulungi ng'era abantu twamutika ntumugamba genda kuva mmeeya Kyengera Town Council kadongokamu n'ayooyoota Kyengera oyo era n'ekizimbe kiyimba kye yalemu omuyivu oba osanga era agwanira ekitiibwa mu ntunula wallahi kadongokamu yakimaliriza era kanso yayingidde kadongokamu abantu b'Ekyengera Town Council bagamba abakulembedde okusinga abayivu kadongokamu inza actually bwe mba mukyala nfumbirwa omusajja awuliriza kadongokamu era bwe mba musajja nfumbirwa omukyala awuliriza kadongokamu lwansonga nti omuntu awuliriza kadongokamu tamenya anaaba yeewaggula nga kadongokamu amugambako anaaba yeemankula nga kadongokamu amugambako kujjawo obuvumu obujereegerera kadongokamu nojjayo Sseggona n'oleta kadongokamu nti Sseggona asokkola ebyannaggwano basudde bye yakola so Mathayas Mpuuga Nsamba tonyumya bya kijjegga tonyumya bya kisiru ate oluusi okusirika nkibeera kyakulwanyisa okusinga okwogera akugamba nti eddagala ly'endwadde ezimu botamiira ddagala okusirika
olusi kya mugaso okusinga okwogera. Wallahi Mpuuga anyuma nga asirise bwe bamutuuza wali nga tavuddeyo mu kigambo n'obwa pulezidenti abunyumira naye obuzibu mu kwasa akazindaala ayogere. Kakati Mpuuga yakweka obujegga onsonyiwe ssebo okukozesa ekigambo ekyo n'obubuyabuya mu Luganda. Bw'ajja n'ayogera Oluganda ayagala okukakasa bwali omugezi kuba ayogedde Oluganda olwogeddemu ki kuba naawe mulaba alwogedde nakola ebyekijega aba aboogedde gwe oluyunza otya n'olwogeramu ki lufulumye lutya. Solekera okweka obubuyabuya mu Luganda nga bwe bakutuuza wali n'osirika oba matiriyo bwe bakukwasa akazindaala okwogera n'ofuuka ddofe gwe ow'e Masaka nga gwani avuma kadongo kamu kwejo emyaka egyo emyaka ovume kadongo kamu gomanyi boovumyawo gomanyi bokkakanyizaawo. Wamma abantu b'emukungwe n'abantu eb'ebusiro East ono ye yabyeyingizaamu okomyewo ekitiibwa kya kadongo kamu. Kadongo kamu institution amaanyi okusinga ne parliament kati wetutuuse. Kadongo kamu ssomero ly'amaanyi n'okusinga ebibiina byammwe ebyo mumala okusoma ne mutafunira mirimu. Eyasomera nno mu ssomero lya kadongo kamu yagofunye. Kadongo kamu dduuka ly'amaanyi mutusuubula matiri yakuza abaana. Kadongo kamu setteeserezo w'amaanyi omuyita ebiteeso ebiyamba eggwanga tokiddangamu n'okukakkanya kadongo kamu n'okusalawo kadongo kamu olw'okuba olina by'oyagala okuyisaawo. Omanyi abantu ab'ekikula nga kino Bamathayasi Mpuuga Nsamba akulinnya mu bulago ng'alina kyayagala okunoga nga tafuddeyo oba ggwe ofafa oba mufudde bameka as long as ye alina kyayagala okunoga era akisiseeyo. Tekinnumye nti oyogedde ku Walukagga wabula ekinnumye oyogedde ku kadongo kamu. Kadongo kamu it is also a system. It is a system. Tutagenda kumala gazimbula. Kadongo kamu asukka ku kyokubeere ekisaawe ky'okuyimba. Kisaawe ky'okuyimba ekyetongodde ekisomesa ekiwerekedde zi gavumenti ne kyaniriza empyaka. Tukugeraageranye ku Ssebadduka Toofa gwe tukakanye Toofa tugulumize gwe Mpuuga. Tukakanye Toofa tukakanye Baasu. Omwana oyo Walukagga ye yalinga yasikira bali. Kadongo kamu yamukwasa ekifundikwa nti gwe mukulembeze wa banno mu butuufu omulimu agukoze. N'ayamba n'apenetratinga n'abotola generation eno n'agigamba naffe aba Kadongo kamu mwetuli ng'era yakwatidde Kadongo kamu omumuli. Nga ne zaawaadi zino ezammwe ez'ensi ez'abayimbi b'ensa baliwo oba baliko bwe bazitegeka nga bateekamu kategori ya Kadongo kamu kolooza bagiteekangamu ku lwa Walukagga. Walukagga yatuyisa mu kyeya Kadongo kamu w'ataalina kubeera mboozi nga at least yamutaddewo. Walukagga yavuga embalaasi ennema. Oyo gozannyirako oyo gozannyirako ojjayo otya Sseggona n'oleeta Kadongo kamu. Sseggona munene okusinga system gye bayita Kadongo kamu. Sseggona akoledde Obuganda okusinga system gye bayita Kadongo kamu. Ekyokulabirako ekisooka Walukagga ono bw'aba tagwanidde nga bwe mugamba naye ate ab'ekyengera bagamba nti abikoze. Tewali muntu nno kyayimbako ebiseera ebisinga kyatasobola kukola era tewali muntu ebiseera ebimu kyayogerako kyatasobola kukola. Just aba ayagala okiteeke mu nkola bw'olemwa nga yeesitukira nga ye akola ki nga ye ajja miningi nti obanga avuma abayimbi tebagwanidde ojjewo Museveni oleete Bobi Wine. Obanga avuma abayimbi tebagwanidde. Museveni yali akola mulimu ki? Profession ya Museveni ki? Akamante mukugunyaswa no jikama negwa n'olubege n'akamamu n'agaali badde ag'enkyera kye kigisuula erubege nga tekya balansi ng'afuga oba afuga ya myakaana Kadongo kamu ogambe genda tutuleetako busi gwe wasomesa gwe okusinga basudde kuba naawe oli musomesa niba basudde
teyabuuka na kya musanvu ono gwe tuli mu kwogera ku lunaku olwaleero n'ebibuuzo by'ekyomusanvu ebyakamalizo teyabituula. Tuli wano tumudiscussingako gwe. Ani agenda okudiscussingako after 28 years? And bwe tuliba nga tuli bakudiscussingako kuki? Ku bubbi, kubanga erinnya lyo litambulidde nnyo mu bubbi, mu bulyake n'obukumpanya. Ni Masaka nga ovumira Kadongo kamu. Kulowooza olinawo nnamba y'abantu bameka? Olinawo obululu bumekaawo mu Kadongo kamu? Okujeregerera mulituuka ne mujerega ne Kabaka. Ani gwe mutajerega okujeregerera? Omanyi ekyokulwanyisa ky'abantu abamu mbukukwata waluma oleme kugenda walala. Mwakola shortcut mukwate wano aleme kutwala nnyo mu debate. Tumuvume kimu. Kadongo kamu. Kadongo kamu si kivumo. Kadongo kamu kyakwesiima. Kadongo kamu si kivumo. Era muleke kulowoozesa bayimbi abayimba Kadongo kamu baafuna kivumo. Gwe ne lino lisebbaale lisobola okukusinga omugaso, kubanga sigambye nti muvumi. Sebbaale yatandika okuyimba nga tufuluma egy'ekinaana nga si w'amaanyi era tabangako eyo ku top. Neeno tumumanyi n'abaana baayo bamumanyi. Bameka bamanyi Serwanga Lwanga? Bameka bamanyi Abel Kafumbe Mukasa? Bameka bamanyi Damiano Lubega? Wa Kadongo kamu ekitiibwa. Era Jerega walukagga ng'omuntu as much as you can, but leave Kadongo kamu alone. Ate sigwa alina okudiscouraging abantu okukakkanya Kadongo kamu, kubanga oli mu biti bisatu ebirina okuwagizisa omuntu Kadongo kamu. Ekisooka emyaka, ekyokubiri ogamba oli wa kitiibwa, ekyokusatu ogamba oli honorable. Ebyo byonna ebiti bwe bivuma Kadongo kamu obeerako kikyamu, osindika abaana mu bbendoovu. Omanyi baana bameka be tukyakuumidde mu Kadongo kamu? Omanyi Kadongo kamu butya bwakuumye sisitimu ya Buganda eyo? Ddayo owuliriza oluyimba lw'Amani Basudde. Abayimbi mutegeere na kino, sibyesibyeko bwesi ebinnumwa ng'ebyokufuna bitadde ku bbali, tuyina okwegatta. Njagala olabire ku kino, abatembeeyi baali banaku bwe beegatta kwambuza empalo omulage bw'oli eka. Buli ekibeerawo ffe banaku ne twekubaagiza buli olukya. Kakati awe wali abayimbi teekawo Baganda. Era olwo oluyimba lwe lwasembayo gavumenti n'egamu wano tetujja kusobola kuteesa naye, eliminate, ne bamuggyawo. Naye yatulekera message ng'Abaganda. Era olowooza abo abatembeeyi abaali batambuza engoye be baali baani? Toddamu kuvuma Kadongo kamu. Era kingakasizza nti totegeera. Bw'oba tewasobola kutegeera Kadongo kamu, kubanga ategeerwa abategeera. Kati omaze okwekoonera mu sitampu nti totegeera mu nnyimba ze munyumirwa enkudi. No wonder lwaki Kadongo kamu ku CBS mwamugya. Bano abayimba ennyimba eziwemula enkudi temubaza ku CBS nga Kadongo kamu mumuwa essaawa emu mu wiiki nnamba. Nga Kadongo kamu mumuwa essaawa emu awo mu wiiki nnamba. Simple. Bano abawemula mubasikize ebikadde tubalage nti kakati tubavuganyiza bafu. Mubasikize ennyimba z'abawalukagga bakimanye nti n'abatakyali nnyo active mu kuyimba tubabasikiza. Bajja kwettereeza bokka. Kyangu nnyo ate okubalwanyisa abo okukola ebintu ebiki ebirungi. Ne puzzle bwawemulira ku TikTok BBS ng'eyozaamu. Mwabirabye ebya puzzle mu ekizibu kya Uganda. Ne byonna mubikole naye Kadongo kamu muveeko.